Mbalamusizza abasawo ne bannyabo Mukama yeebala obbakuuma ky'abakuumidde mwenna. Tumwebaza olw'obulungi bwe n'ekisa kye. Abafiiriddwa bannange basaasirako nnyo. Mukama atugumye emitima. Abalwadde Mukama yongera obbajjanjaba. Ndi Rachel Aliddeki Babirye on 0789 481193. Leero ngenda kugabana nammwe ku kimera kye tuyita taro root oba akakopa oba mu botanical name Colocasia esculenta. Ekimera ekyo tukirina wangi nnyo, the taro root. Taro root nno eno erina lots of energy oba amaanyi, ate era etuyamba okukkakkanya pressure, ate n'etuyamba okuba nga tulina ebinywa ebirungi, muscular health, era n'ebeera ng'etuyamba okuyoza mu lubuto lwaffe or cleansing the stomach, ate era n'etuyamba okulwanyisa kookolo, strengthening bones and teeth. Ekimera kino akakopa oba taro oba obuyuuni obutono nga bwe tubiyita, bulina ebirungo kye tuyita amino acids. Ku amino acids ze tumanyi eziri naturally occurring 20, taro erinako 17. Kale kibeera kirungi nnyo bw'oba ng'olidde akakopa oba ng'okafunye mu pawuda n'okola ng'obuugi oba n'otabulanga mu buugi oba n'otabula mu kalo k'ogenda oggoya oba mu kawunga, kubanga yo wano amino acids nga tuzirabye nga ziri 17 ku ezo ze tumanyi naturally occurring which are 20. Mulimu n'ekirungo ekirala ekya omega 3 fatty acids, omega 6 fatty acids. Bino nno ebirungo biyamba nnyo okulwanyisa bad cholesterol oba amasavu amabi ge tubeera nago mu mubiri agatuleetera high blood pressure n'ebirala bingi. Naye ebirungo bino ebya amino acids ne omega 3 ne omega 6 biba birungi nnyo eri obulamu bwaffe kubanga bituyamba okulwanyisa confusion, restlessness, headache, shortness of breath and lack of coordination. Ne tubeera nga tulowooza bulungi, tussa bulungi ate nga tuli balamu. Ekirungo ekirala ekiri mu kakopa kyekyo ekituyamba okulwanyisa high blood pressure. Tuba tugyagala ekendeere. Tumanyi nti bw'ebeera nga tulina high blood pressure muba mulimu ekirungo ekya sodium